Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mugamba abantu abagala obukulembeze bafuluma amabala gawo kunywa omwenge okutamira bave ku njaga bave ku mmiini nga kabaka bye bagamba byagala obukulembeze esaawa eri mu nnya agoberera esaawa eri munya. Beyond the newsroom gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti omubaka Mathias Mpuuga Nsamba awanda muliro gwokka ajjukira nti ono yavuddeyo n'ategeeza nga bw'ali competent okubeera nga yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Kaakati nno olunaku olwaleero abadde mu bitundu by'emaaso kagenzi maaso n'okubeera nga ategeeza nga abo abannuupu bwe basaana okugenda mu maaso n'okubeera nga bava ku kunywa omwenge n'enjaga yegenda mu maaso n'okubeera nga ebatawaanya ababaka ababuyabuya abatasobola na kumanya biki bigenda mu maaso mu Parliament. Ensimbi ne ziyisibwa ne bagamba nti yabba oba yalya enguzi n'okukozesa ensimbi y'omuwi w'omusolo. Bigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba. Kaakati munywanyi we Medard Sseggona avuddeyo nno naye ategeeza nti newankubadde ng'okwagira Mpuuga gwafuuka mu nsango kuno ye tagenda kwetaba ku lubu lw'abo abasirusiru era ye agenda kuyimirira ne Mathias Mpuuga Nsamba. Kaakati nno musajja mukulu basajja mivule nkugambye ono naye ayisizaamu abantu eggaali ababuusabuusizza akatambi ka kabaka n'ebirala ebisinga awo mbikuleetedde byonna ogende maaso n'okubeera nga obiraba. Sheikh Ashraf Deme musomi w'edduwa akugamba ekintu kimu kyokka gwe alina ebizibu eby'enjawulo mukubiireko okusomesa embeeyo 14 ku screen. Atannaba kubeera ng'otwegattako mu butongole nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawagulu vidiyo eno sooka ogiweka like ate omalirize ogende maaso n'okubeera ng'osubscribinga mwana wa taata ensonga tuzitambuliza ddala butereevu nnyo nnyini ddala. Kaakati kankuwa ensonga zino ogende maaso n'okubeera nga ozaba Mathias Mpuuga Nsamba ebyo bye bigambo bye. Naye mu Paalamenti yaffe mwe muli n'abaka abayisa ebintu nga tebabitegedde. Ebatuuka ne bagamba nti ebitwabiyisa ddi. Mugamba abantu abagala obukulembeze bafuluma amabala gawo kunywa omwenge okutamira bave ku njaga bave ku mmiini nga kabaka bye bagamba byagala obukulembeze esaawa eri mu nnya agoberera esaawa eri munya. Tosobola kukulembera banno oyagala kukyusa ggwanga otwagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywadde wayini abala boogera tumanyi kyebalidde oba kyebanywedde mwagala kukyusa ggwanga. Abaana batwogereko ebyensumattu abaana betuzadde tulina wano ababaka abagumu nga lumu buno lumu yajja n'ambuuza nti wai abasajja balesa ekipapula nti tuseeko nkono tukuggyeko obwesige naye nali mu paabiri kadumisa budget abo balisa ekipapula balya mmere ki naye mugambo wange abantu bali ebintu bingi simanyi bibagaaya. Muglowe Kayondo nawe n'abuuza ababaka nti banna mwabadde ki? Sseggona n'anyiiga nnyo n'abaliisa abeewaabwe. Parliament si kintu kyakusaagiramu. Tutambule ffenna tutambule tujja kumalako etukemeesa emmeeme bingi tujja kwogera olulala nga nzize emityana nja kujja nyongera okunyweza tukwetaaga n'abafaananga ggwe omulundi ogujja abantu ba Buganda timunoga buli kyengedde munoga mumala kunyigako olumu byengera musana nga temulimu. Kati ebyo nga tubitadde ku mabbali ye musajja mukulu Medard Sseggona nkugambye waneeno takinyekinye wabula awanise kugulu era agamba nti kaakati kye tuzzaako kwe kugenda mu maaso n'okubeera nga tutalaaga ggwanga ddamba. Kulekeraawo okutukwasa ensonyi olw'okubanga tulina ekibiina kya National Unity Platform tukyagala nnyo era tujja kukitaasa mu mbeera zonna. Bwe nali e Masaka juzi gana wange w'ekitiibwa Mathias Mpuuga yatugamba nti buli kye yali atya akiwulidde, buli kye yali atya okumuvuma kimuvumiddwa tewakyali kiki.
kati gwe mpuuga ekyokuvuma tukimaliriza atuddeyo tukwatagane ne Ssejjombwe. Ndabye besman wa taata ne metron wa maama nenzikiriza nti abantu abategeevu era abagunjufu bakuuma emikwano. Mukuume emikwano kubanga Kristo yatulekera ekirabo kimu, kwagalana n'okwagala. Naliko mu palamenti ey'omwenda nagirimu n'ey'ekumi nagirimu. Olunaku lumu twaleeta sensa nga tugoba Mbaka Kiddu Makubuya, nga tugoba Mbaka Saida Bumba, ate nno nga tubalanga bwemba kubanga twagenda okumanya nga sente zibawa abasajja balaba Museveni ye yazimu ne baziteeka mu budget. Bwe twamaliriza ebyo ne tufunayo eyabba emirongooti ne tugamba noono tumukolenga bali abaava e Bunyoro, si nsonga oba Banyoro oba Bakiga, baatugamba bo tebasensalinga mwana waabwe, si nsonga oba waaliwo obujulizi. Twagoba abatutayinaako obujulizi na nsonga ne tulemererwa ate okugoba aliko obujulizi neki otiisatiisa okuyisaamu egaali ayinza okuba nga alina tractor. Nsaba ekisa kya Katonda kyongere okubeera nammwe, mubeere banywevu, tembeera abasajja tyetye, abasajja abatusse, abasajja bakusse. Nze ndi mukazi, abafaana munansonyiwa naye baŋŋamba ebyafaayo by'olusozi Sikamidaali. Abakristo beetikanga emiti okujambusa ku lusozi naye nga babibaza babawo omudaali kintu kya kitiibwa kubanze nina sapuli mu motoka ne mu kristaali. Naye abamu bwe baatuukanga abamu ne bagamba sikaaki bataka olubi talina kukola Sikamidaali. Mukama abakulu. Musajja mukulu basajja mivule avudde mu mbeera n'agamba nti abo bafuutu soja embwa za Nopwezi zitalina magezi be bagenda maaso n'okusaasaanya ebigambo ebigamba nti Kabaka gyali ali mu buwambe n'ebirala byibyo mbikuwadde. Ekintu kyonna kiriyo kya wuudu kya mbaawo bifo bya kwewummusa Kabaka n'atayagala kugenda kubeera mu ddwaliro n'anoonya ekifo eky'ebbeeyi. Bano tebakimanyi ez'embaawo wano ndowooza abasobola ozigula ne bakolamu emmeeza ndowooza basudiiru bahamu Kigundu. Mbaawo za sente mpitirivu ezo egyo emiti tutugirina wano okutegeera. Kati ebifo bano bannayuganda bano bafuutu soja bagudwayo tebamanyi nti gyebiri mu nsi, tebakimanyi. Twamanyira bizimbe bamanyira bizimbe bulooka zino 99. Kati nenvayo ne baga nti Kabaka bannange awo waali nawo gyewali tebawuliriza. Kabaka bwe yasinzidde n'abategeeza n'abagamba ndi mulamu, kati bagenda kwogera ki era mulinde bagenda kuteekawo ekintu ekirala this time nga tekiri Kabaka kubaka kibaswadde batandise dda bambaga akatambika jingirire ire babitandise naye kukwako ka information kano malirize nako ntabeko wano mbukedde nawe byerabireko mu ngeri y'emu. Ate omubaka Sseungu ye avudde mu mbeera n'ayambalira speaker n'amugamba nti engeri gy'okwatamu yafeesiyo n'ebintu gy'obikolamu yakyana kito nnyo, tetuuse ku mutindo gwa bwa sipiika nga bw'okola bintu bye. Ekiwano ku palamenti naye kino kigende wa sipiika wa palamenti ali ku buzibu bunene yegendereze tekyogera mu Katoliki kati kubanga ababaka baleeta amavoyisi agadisentinga ne tufuna bipartisan matter ababaka ne bagamba nti no. Kati kuno mundu gwakubiri speaker nga bagamba no ye n'agamba yes, abaka bagamba yes ye ng'agamba no. Ani alina amatu amalwadde? Mufune emigo mutukube mulinda ki? Ababaka mbajjemu emputwe bagiwulire obutawulira kyabaleeta wano. Tusiba ku mmeeza wali kusayininga tebawulira n'abajasi babale bakaba amaziga. Ngambo Roko yajja mu Uganda nga eze kuzimba kereziya yenda mugongo y'Abakatoliki. Bwe yamala okuyita mu Italy nekwata business etambudde ne bali bayisa sente za Roko wano kyali irregular. Nasaba mukama wange yavaako kati ne mugaa tugende mu kooti ne batakiwabudde. Twalina ogenda mu kooti ng'opposition kubanga eyali speaker yali Honorable Taiwo yakiisa mu bukyamu era nali mu house
nokola ne procedure gyayitamu nga nfu kati buli abaleeta mutukube munonye emigo mutukube ng'ab'e Kenya abantu bajja kuvaamu obusibu balina mu ddungu. Suspicion of massive corruption. I am therefore writing to request that this practice stops accordingly. As per Article 91(3)(c) of the Constitution of 1995, I decline to assent to Appropriation Bill 2024 and return it to Parliament, and request that no reshuffling of the budget should ever happen again without an input of the executive. For almost a quarter of a century, I've been to this house. Almost a quarter of a century I've been to this house. I'm going to make a quarter of a century. This has never been, this is quite unprecedented. And I would have requested, Right Honourable Speaker, to allow the House to interrogate the circumstances under which the budget speech already made to the Ugandans were received by the country, and now the President is referring back the bill to this Parliament for reconsideration. Does it mean that the President reads the budget without assigning or assenting to it? And that is one dilemma. The second dilemma, Right Honourable Speaker, I have. As Parliament will look bad. Who caused this? We want to know. Don't blame all of us to this. Who caused all this? Let us know, let us interrogate who tampered for selfish reasons the budget of the country. If you talk about 3.1 trillion in 4 years, this is huge amounts of money, right? It isn't a normal reconsideration. Bad motive has been imputed on this house, and the President cannot speak in vain. It means he has evidence. Can we first constitute the House into a committee of the whole House? But then usually, you will talk. Right Honourable Speaker, let us first exhaust this, then we can go back knowing the reasons. And kakati nno bino bibadde bikyali bityo, wabula yo Parliament olunaku olwajjo yakutte bukwasi muliro. Nkusaba okkiriza bino byonna mbikuwe obirabire ddala. Beyond the newsroom gwe mukutu webalegena maaso n'okubeera ng'ogoberera ova gye twatandikidde okutuuka wano wetuli. Nzikiriza nkugambe nti atakuumira mpeera ku nkuumire. Beera bulungi mwana wa taata. Tusinkane nga Mungu asimye ayisa abasajja Kabaka wangaala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.